Tourists here inside the Namugongo arrived today. So this is my first time to come here. How did you come? I came using foot. From where? From Chamuli Kalongo. Yeah, Akalamateno Kaunga. What challenges did you face when they were welcoming? The challenges, they fuck me. Mama, they fuck. Nena danger God there. Yeah, but nabakumengu the bangambye. You know mine come and tukubudamieko mwana gwe. They fuck me. Come again, they what? They fuck. I shouted even there was a policeman. Did you know what a policeman did? Nawe, you shout loudly, you're not healing you. Ensonga y'okulamaga ngimanyi ng'ensonga ey'obukkiriza, ngimanyi ng'ensonga ey'eddiini, ngimanyi ng'ensonga ey'okwetukuza ebibi byo. Ensonga lwaki otakinga risk n'otambula distance yonna gy'otambudde okubeera nga weebonereza ogambe mbumboneredde osobole okubeera ng'otuuka ennamugongo weetukuzeeko ebibi byonna by'olina. Naye ate ensonga y'okulamaga ate w'ogikoleramu neera ebibi awo mbeera simanyi kigendererwa kyo ggwe nga omuntu. Mwana muwala ono agamba bavudde Kalungu era mukubeera nga bava Kalungu kwegamba yesileya n'engeri gyayogeramu olabira ddala nga asileyinga busileyinzi. Sileya ono ategeeza mpozi naye yavuta kalunko akala amatendo sikawulidde nakawulira era nga bwe bamubuuziza challenges zaalinganga ze yafunidde mu kubeera nga alamaga okuva Kalungu nera mwe muli okubeera nga abasajja abakolesaganya ensonga z'omu makubo oba abakozi b'amakubo baneno ba road workers mbu balina engeri gye bamukozesezaamu naye okusinziira ku agamba yabadde yeeyagalidde tebaamukase. Kati awo ensonga y'okulamaga okutuuka ennamugongo simanyi ye kigendererwa ki ana nsonga ki eyamuleese ennamugongo yazze kubeera nga yeetukuza oba yazze kubeera nga ayongerako ku bibi byalina okubeera nga yeetukuliza. Akatambi ako kankakuzanyira okuva gye katandikidde paka gye kagweredde naawe osobole okubeera nga okirabirako naye nga sinabeera nga nkateekako kankusaba mbi subscribe ngano kwa SMX Media tojja kubeera ngomisinga updates na ddala nga zino. Tourists here inside the Namugongo arrived today. So this is my first time to come here. How did you come? I came using foot. From where? From Chamuli Kalongo. Yeah, Akalamateno Kaunga. What challenges did you face when they were welcoming? The challenges, they fuck me. Mama, they fuck. Nena danger God there. Yeah, but nabakumengu the bangambye. You know mine come and tukubudamieko mwana gwe. They fuck me. Come again, they what? They fuck. I shouted even there was a policeman. Did you know what a policeman did? Nawe, you shout loudly, you're not healing you.